Omukyala azadde, tugambe nti omukyala ng'ayonsa amabeere ge okubeera nga gatonnya, okugeza nga bw'onooba nti oyonsa wazaala naye nga buli w'obeera amabeere go gaba gatonnya, oba nga bulawuzi zisala ebibambya nga amabeere go gaba gatonnya. Ekibuuzo ekirala, kiva ku ki omukyala okubeera ng'agenda kuzaala ate n'aleeta omusaayi mu kifo ky'amazzi? Kati tugenda bibaddamu bwe tuti. Njagala musimba olukono, nze lugambo lwe ndeese, omanyi tebaalunkubira kubanga okwogera kuno oba nakusikira. Manyi ntera obbaga nti ebintu ebisinga ebimu bisikirwa. Osanga omwana nga wangalo nga yeeronda ne bagaa yafaanana na jjajjaawe gundi ye yalinga akola omuzoogo. Ekizi kifaanana akinnyedde. Akati bwe nakugamba nti maama yalinga ayogera kuno nakuli ng'ayogera nga leediyo, oluusi tonnenya kubanga mukazi yayogeranga n'ayogera kuno kuli ku mirirwano ludda wa muli mu kulima okutema obukule, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Naye ndowooza nange akakulu oba nkamanyi, ndowooza nyinza okuba nkamanyi okkakuba, oba batema kateme oba bakuba kakube akakule. Oli yali atema obukule nnyo akakule n'ali eri n'akawuliriza. Akati ekizi kifaanana akinnyedde. Kale nno olugambo bwe mwatandise okusisetula olugambo osimbira ddala olukono ne tuwaya emboozi n'egwa amakerenda. Ate sagala fukanga eyagenda okusaba eryato nti yasanga bajjula. Bano nno abaamutumye ne balinda ne bakoowa ng'ali eri omummonde ogusooka atajjayo n'ogutamuli mu maaso, oguli mu maaso g'oli agamba mbu lumonde ono mwattu yakuumuuka, mpoomerwa emimmonde egikuumuuka naye nga magezi ewe yagimazeeyo dda emimmonde ajjayo gya neiba. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kale no sijja kulondobereza, sijja kwogera nga kyalaani, njagala kutuukira ku nsonga kiva ku ki omukyala okubeera nga ayonsa ng'ayonsa yazaala omwana we tugambe mwezi gumu, myezi ebiri. Abakyala be musanga bulawuzi ziriko ebibambya, maapu z'amabeere nga amabeere gaba gatonnya. Awo nno abasajja bwe batera okwendera awo akomawo muli wakazi abamu nga si bayonjo, amabeere gatonnya mu bulawuzi n'agisiibamu. Amabeere galina ekintu kye gawunya kibanga bakivunduvundu wagattako entuuyo. Kati omwami najja, omwami babeera mu oba bakuyita kwepiica ab'ennaku zino, oba kwepiica. Bantu bagunjizzaawo enjogera wabula kwepiica. Waliwo nno enjogera ejja bw'ebigambo binaagenda ne mu gundi mu baba bagiyita sirabaasi y'Oluganda oba muki, ng'owulira kijja okwepiica era okiwulira kijja, okitegedde. Kale nno ogenda okusanga omwami ennyindo azitadde eri. Kati noga yawasa omukazi we wawakane ennyindo azitadde eri, omwami yeebaka atunudde sayidi eno tayagala kusemberera mukazi, mabeere ne gawunya ne gatuuka n'okuwunya mu buliri, bintu bwe bityo. Kale nno omukyala nga atonnya amabeere aba alina okunyikirira ennyo obuyonjo. Kale nno waliwo abuuziza nti kiva ku ki omukyala okubeera nga atonnya amabeere? Kakati ntandise. Omukyala okutonnya amabeere nja byogera mu ngeri ziringa nnya oba ssatu oba bbiri ze nnaba nsobodde. Okutonnya amabeere, waliwo omukyala okuba ng'alina amabeere mangi, amabeere mangi, ekyo kireetera amabeere okufunda muli ne geenyigiriza mu bbeere muli nga mangi, ne kigawaliriza okuba nti gatonnya ennywanto, kubanga ennywanto zino tezirina kasiba. Ennywanto zirina obutuli naye ng'obutuli obwo buyina ziraasitiika. Omwana bw'asika amata gano ne gagenda mu kamwa, buli lw'asika wabeerawo akantu akaggala akakola ekigambo mu Luzungu kye twandiyise oba naaniritaani, naaniritaani oba kyandibadde naaniritaani. Naaniritaani kitegeeza oba ekintu okuyitawo naye nga ekisigaddeyo tekidda. Ekintu nga kisobola okuyitawo naye nga tekisobola oba kuddayo.
katugambe okamye amabeere mu nte naye nga tosobola gazzaayo kyoba kituyita naniritaani oba nekino kifaanana n'ekyo kirabika oba bifaanana ndowooza bwe njogera bwe nti oba amakulu gasobola okuba tegafaanana naye nga ndowooza geegamu kubanga wano omwana bw'ayonsa amabeere gandibadde tegalina kuddamu kutonnya nga tegasikiddwa omwana agasika naye ge batasise tegadda oba ekyo nekyo kifaanana naniritaani kubanga no naniritaani kyandibadde nti gaasise ne gajja mu kamwa kizibu oggazza munda mu bbeere kitwandise naniritaani naye ndowooza bwe njogera bwe nti amakulu tuba tugafuna wadde biyinza okuba tebikola amakulu geegamu naye tuyinza okuba tugafuna kakati obutuli bw'omu bbeere manyi twabagamba bino ebintu bye tuwogera oli ne bwasoma ate tayinza binnyonnyola ebyaffe naffe tetumanyi gye twava obutuli bw'omu bbeere obusangibwa mu nnywanto bukola osika nga bw'onootekako omumwa n'osika kati bw'omala okusika obutuli obwo buddamu ne bwewumba kyetwandiise okuba nti obutuli obwo bulimu ggata ziddamu ne zeegatta wabula bw'osika zeggula obutuli obwo bweggula okitegedde kakati amabeere bwe gayitirira obungi mu bbeere lwaki ebbeere lino litonnya nti omukyala yenna ng'alina ebbugumu nga lingi waliwo ekintu kye tuyita okusaanuuka ebbugumu ly'omukyala lisaanuusa amabeere g'omukyala gamanyi okukwata munda ekintu ekiringa ayisi era ojja wegendereza ebbeere ly'ente nga walifumbye lyekwata ekintu ekiringa ng'omuzigo oba nga bakusalidde ekinyama ekibeera mu bbeere ly'ente bw'olifumba likwata ekintu kibanga omuzigo kibanga kinyama naye nga kiringa omuzigo nga kigonvu akati ekintu ekyo mwe mutudde amabeere era kyekizaala amabeere kibeera ng'ekire bw'okiraba ku ggulu ekire kifaanana nga bw'onooteeka ettaka ewantu n'oliteekamu amazzi ne gabeeramu ate n'omala n'ogakamulamu naye nga kibaddewo nga tekitonnya kati ekire kibeera ku ggulu ko nga tekitonnya naye nga tekirimu amazzi kati n'ekintu ekibeera mu bbeere tukigeraageranye ku kire lwakuba nti kibeera mu bbeere kyate kyanjawulo mu kibanga kinyama okitegeera naye nga kisobola okukuuma amata ago ne gaba nga gakutte ayisi nga w'ogaagalira ogafuna oba singa olikunyaamu katono ekintu ekyo kisaanuusa amabeere gano ne gafuuka amazzi ne gajja gasemberera ennywanto kati omwana n'agasika era ekintu ekyo buli lwonywa amazzi oba ebyokunywa by'omukazi ayonsa oba tugambe kuwuuta bisupu bwe biti oba buugi kati omukazi alina akantu oba akalungo akaweereza mu mabeere gano akalungo ako akaweereza ebisengejjeddwa mu ebyo byawuuse oba byanywedde kati ekirungo ekyo ne kiweereza ekinyusi kino ekibeera mu bbeere ne kitereka kati ekinyusi kikola gwa kuterekera ebbeere tosobola ddisala ne litonnya mata ebbeere lisobola okutonnya omusaayi oba n'otalaba na mata kiri ekintu kibeera kigakutte nga kiringa nga kire kati era kyova olaba nti omukyala bw'akunya ebbeere kiri ekintu kisaanuusa amata gagalimu agaba gakutte ne gafuuka amazzi ne gatandika okukkirira mpola ku nnywanto okitegedde kati omukyala bw'abanga munnyogovu nga ebbugumu lye lya kigero oba nga liri medium ebiseera ebisinga obungi kizibu okusaanuusa amabeere ewatali nsonga ebbugumu ly'omukyala nga liri medium nga lya kigero tasobola kutonnya mabeere omukyala bw'abanga ebbugumu lye terituuka ku medium oba ku kigero ekyandibadde eky'omukyala tugambe abakyala babeeramu ekitundu kibanga ku nnyogoga abuguma naye ng'alinga nnyogoga ekyo kati ate oyo omukyala babulwa nnyo amabeere okitegedde kati okugeza nga boneebaka ku mukazi n'owulira nga nnyogoga kyokka ng'ate alinamu ebbugumu lye naye ng'ebbugumu eryo terituuka ku kigero kya mukazi bwe yandibadde kati noga nti omukazi oyo annyogoga kati n'amabeere bwe gali omukyala abulwa amabeere ekirungo ky'ebbugumu oba ekikola ebbugumu eritukagana ku mutindo oguli midiyamu ogutaboola noga nti ebbugumu ly'omukyala midiyamu ekigero bwe kiti
omukyalo yaba takituusa. Abakazi abamu babulwa amabeere era kyova olaba nga babawa eddagala ne balinywa ne balikozesa ate bwamala oddikozesa ne bamugamba okunywa ennyo. Kati eddagala lye ligezaako kusitula obusimu obutondawo wakiri akabugumu akatonotono era ogenda okulaba amabeere ng'agafunye. Okitegedde? Kati omukazi ali medium tatonyesa mabeere mu bbugumu. Omukazi asukka ku kigero ky'ebbugumu lye yandibadde nalyo. Mulimu abakazi abookya ennyo ate okwokya ennyo nnyo teyeetudde mu bajjajjaffe kiwanuka. Naddala omukazi oyo ng'alina ennyota ya kiwanuka ngeri haayi nnyo bookya nnyo n'ebitundu byabwe ebyekyama. Bookya nnyo ne wabayo ebisse mu buliri. Bw'aba asula n'omusajja ebbugumu liba lingi abasajja bwe baagala. Omusajja n'alyoka ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Abakazi abo baba n'ebbugumu erisusse ku bbugumu ly'omukyala lye yandibadde nalyo. Era ngambye nti bw'aba n'omusajja, omusajja yeeyagalira ddala nnyo n'obasanga mu buliri nga bw'aba mukazi nga muneenene wa mabina n'osanga nga alina akasajja katonotono nga kasula kamwefundikiramu nga kaba kawulira kagagga. Bintu ebityo kaba kawulira kagagga bbugumu ate ebbugumu eryo terireeta ntuuyo wabula liba lyabulamu nosa akasajja nga keeyaggala konna kamwerinaanyaako kamuteekako olubuto nosanga keefunyizo otugulu. Manyi obugulu bw'abasajja abamu bwabutonotono bubanga nkonyogo nga abasajja abamu nga yayambadde ekinu oseka. Buba engoye zino zibikka ebinene bubanga enkonyogo. Kati akasajja nga ebbugumu konna keekotese kalinga kokotezi nosanga tekalina nagoogera. Omukazi n'alyoka akanenyeza mu buliri omwo nakagamba nawe kimanyi nti weeyisa bubi obeera nnyo ne nakanjakko. Ne katandika okwetonda awo ebbugumu linga likasiriwaza. Omanyi abakazi balina ekirungo ekisiriwaza abasajja. Bw'osanga omukazi obulungi eyakula obulungi mu buliri nosanga nga bbugumu lye eddungi kale ebikolwa bye oba obutonde bwe nga bulungi. Osanga akasajja kamulimu nga kali omwo koogera ne bikatateekeddwa kwogera. Olaba yonna kanjakko yanneesibako ate nga kekabeera kamusaba kekaba kamugamba kati ne koogera ebintu bya swakaba. Jjukira nakanjakko kamwagala ate noono kamwagala. Kati ate awo ne kalagirawo nti tekamwagala olw'ebbugumu lino nga likaloze likayingidde mu bwongo konna likasensedde. Ne katandika okwogera ebintu bya swakaba bikatateekeddwa kwogera ebitaliiyo. Ne kaleetera omukazi ono kukyankalana n'okulumba omuwala oli ate ng'omuwala oli oledde kamwagala bwe kabeera naye kwogera birala ate bwe kabeera noono kwogera birala. Kati nga wano obutonde bw'ono bukatudde ku bwongo. Kati n'osanga olusajja nga luli mu kweteteggula nze simwagala yanneesibako mukwano kankubuulire olaba nze bakazi bonna nali njagala ggwe. Kati olaba gye tutambulirayo tufuna okusoomoozebwa. Kati olaba ebyo ebiwala bwe bityo. Kati naawe kati manjagala kati njagalayo omuwala mutwalewa biki. Kati omukazi ono asirise awuliriza entula n'obugenyi. Omukazi alinnyisa obusungu kalanika okweteteggula. Kati omukazi bw'akabuuza okakasa tomwagala. Nkubuulidde kati siya kati naawe oyinza okulooza nkulimba. Kati naawe kati abo nga ntwalawa oyo omukazi yanneetegatega biki yantumira n'ababaka ennaku ezo biki neŋŋaana sisobola naawe kati siyinza kwagala muntu munanendekawo gwe mukwano mami wange nze nagamba njagala gwe wekka. Omukazi alinnyisa obusungu. Okulwana kw'abakazi ebiseera ebisinga abasajja be bakuleeta nga bali mu buliri mu kifo ky'okusirika oba n'agamba siina kye mmanyi ate ayogera mafuukuule ku kakazi ate ng'olwedde akakwana. Okitegedde? Kati naawe omukazi ono ekkubo erirumba akakazi kyokka ate ng'oledde akaagala ate olutalo bwe luwalukawo omusajja ono atambula n'abeera walako bano ne balwana ate tabaawo ng'abataasa. Kati ate omusajja era y'omu era bw'asanga kali kamalaaya era ng'ali nako era nako kalina kye kamukubisa era natandika okwogera ku mukazi ono ow'omu maka. Olaba oyo omukazi okuva lwe yajja nze n'emirembe gyambula. Mukazi yenna talina mpisa. Olaba bwe nzijja wano nze wempumulira wano wenfunira amaanyi. Kati olaba ongololera biki n'oleeta akacaayi naye oli omukazi temuli
oli tayiiya ne kati gwoyiiya kati engatto zawe nzikubye eddagala biki kati no malaya n'eryoka yeetuninga yonna mbu yeetuninga esinga oli omukazi gwe baawasa ekintu ekikyamu era abakazi abeetuninga nga bakukwanako obukwanyi ekintu ekyo kibi nnyo mwetaaga ne mweddako ne musasira n'abakazi bano be musanze ne babba baabwe okitegedde kati n'alyoka yeetuninga engoye yazigolola yagolola noya akakindo n'akakola ne kaba nga n'enswera bwe kagwako efa erugato lonna n'alukuba eddagala yaleeta kamera akasiike yaleeta eminwe egirimu ekinyoobwa ku makya ekyenkya nga kikutte naye nga yeerabidde nti ye ali bw'omu ono omukazi ewaka mu famire baliwo abantu 6 ate omusajja ono gwe yeekolerako obusolosolo omusajja tagulamba waka omusajja bw'agenda okugula ebinyeebwa agula haafu n'agireeta ewaka baliwo abantu 6 kati osuubira ki mukazi kuteekamu mazzi mu nva kati ebinyoobwa ne bibeera nga tebikutte bw'eba nnyama agulayo haafu kiro n'agireeta abantu bali 8 kati osuubira ki kati omukazi ono addira ebirungo abizaale buzaaze oba addira ennyama agizaale buzaaze ebeere nga nkwavu era alina kuteekamu mazzi aganaamala famire kati omusajja ono buli lwalya enva ewaka nga z'amazzi n'alya ekinyobwa waka nga tekikutte okitegedde kati bw'agendewo oli malaya jjukira malaya aliwo bw'omu oluusi oba amukwanya alinawo n'akaana ke kamu babeerawo 2 ono omusajja yeewo 3 kati bw'agula ekinyobwa ne bwe kiba kwota akiteeka mu minwe ne gikwata oba envanga ezo ne bwebeera afukiro y'ennyama agiteekamu otuzzi otumala abantu 3 kati omusajja ono n'abeera musiru ne yeerabira nti ono omukazi aliwo yekka buli kantu kanaafumba konna kajja kuba kattabbu ate engula ye y'enva eri ewaka tematiza ate abantu bangi ate abaana beeyongeza supu n'omusajja yennyini agamba nnyongera ku nva kati afu y'ennyama gy'aleeta temala oba kiro temala kati bamye omukazi owaka ono najja abeera mu katu okitegedde n'abulako ewaka ne mu kibira malaaya yeetyuninga omusinga malaaya egolola engoye era ekuba ku ngatta eddagala kati ono omukazi oluusi alina ennimiro gy'alima lumonde amala mujja mu kibanja endagala agenda n'azisala n'aziyuguluza okitegedde kati ono malaaya jjukira omusajja amukwana wa mu kibuga yeewungulako katono wamulekedde 50 n'agenda agula olulagala wali ate alina n'obutatambula ddugula ku mirwanaawo wabeerawo abalina obulagala ku midaala buli kimu kyonna si kyakutambulira omukazi abeerawo alina obudde obukuba engatta eddagala alina obudde obugolola alina obudde obwoza kati ono omukazi wattu akeera mu nnimiro endagala azisala mu kibanja n'atuula n'ayuguluza abaana kuliko abaana abasoma akeera bategekera okubooleza okukola ki ebintu ebyenjawulo okutegeka banaalya ki nga bakomyewo ebintu bingi nnyo nnyo ebibeere wakaawo kati omukazi ono atafuna budde bukubanga atto ddagala kati omukazi ono ajja abeera ng'atudde ku musanga atudde ku maggwa nga tetalina bw'abiwoza nga naye yennyini aggwawo bw'ogattako kusiimuula enju kufumba oluusi okwasa mu nku abaana bato ebintu bwe bityo eri malaya gy'okwana efumbira ku sigiri kukuuka bintu bwe bityo amazzi ka ttaapu kali wali we bajja amazzi ag'ekikumi tagenda ku luzzi takola ki ono omukazi ojja kusanga abaana bato buli kintu yakyetunuuliramu kati oddira omukazi oli agolodde essaati olw'olumu akubye engatta eddagala ogaana obbateeka ku minzaani ogambye nti singa n'oli abadde n'obuvunaanyizibwa ng'ono bw'ayina naye yandikoze bw'ati kati ate n'oli omukazi gwe bakwana nabo babi ne beeteeka mu butala n'alaga omusajja ono nti nze nkufaako naye nga ye aliwo yekka alina akaana kamu n'afumba akaceere ne kanoga nnyo ne kaba kaakabi omwami n'akalyako emmere y'ewaka eno n'agizira ate ng'ekka eno yaleese ennyaanya 2 famire nnene ennyaanya 2 afu y'omuceere teyaleese birungo abakazi bano abakwanibwa bamanyi okwetyuninga n'akuggyako ssente ezigula kacumbaali simanyi ezigula obutungulu simanyi ezigula ennyaanya simanyi ezigula kakotimiiri simanyi kaloyiko biki kati ate ono omukazi gwe bakwana omwami abeera azimuwa ezo ssente kati olaba afumba ekinyama nga kikwafu kati ate ono omukazi w'owaka oluusi asaasiramu omwami balina omwana ali mu P4 luddawa n'amusabaza nnyaanya akanza alina obutungulu full stop ate oli atekamu ne kaloyiko kale nno nakwe nkutte n'okunkwata asajja balina abakazi 2 oba si 2 naye ng'olina gw'okwana naye nga gw'okwana ali hayi nnyo mu kufumba ali hayi nnyo mu kulabirira muyonja ali mu kazigo kaluumuzi 2
ebidomola byonna akeera bikuta n'abiteeka wali n'abikako ebitambaala abakazi bwe bati abeetuninga mubamanyiyo ku mizigo era mubalaba ebidomola alina wabipanga mu nsonda wansi tewatonyawo tuzzi akataka akajja wansi kasiimuula abikako akatambaala akeeru kameeza kaliko akatambaala alinawo akaana kamu biki obudde bwonna alindirira musajja katoke n'akaboobeza akava afumba kakwafu abakazi bwe bati mubamanyi ne kati omukazi owaka eno obudde oluusi abaana bayina eddalu buli lwateeka ekitambaala ku mmeeza abaana asanga bakijjeewo okitegedde obudde obudda mu kukuuta ebidomola tabulina okitegedde obuvunaanyizibwa bungi ebintu weebityo katalina budde emmere oluusi agijja mu nnimiro endagala tula n'ayuguluza oluusi yeeyasiza mu luku ate naawe engulayo ebintu wakannafu ate omukazi ono oluusi oyinza okumuleeta ng'akubalirira oluusi wampisa ebirungo akusaba ebisaanidde oluusi okaabakaaba kumbe sente oziwa oli malaaya okaabakaaba mukyala n'ennaku zino sente zibuze kati naye najja asala ku bintu by'alina okusaba ne bamanyiirirayo basaliramu ennyaanya ne kaabutto ka 2 akatungulu n'akanzaali full stop oli akusaba kacumbaali kotimiiri simanyi biki simanyi royiko biki akava ne kajja kawunya bulungi ekinyobwa biki n'afuna akadde akakamula akatunda ono omukazi watutabirina kati omusajja wakati awo n'ogaana okuba n'amagezi agagoba enswera ku bbino ga mukazi wange oli naye nange saaviisi gye muwa yeeyo ate tulina abaana abasoma kirabika bino tasobola bikola ono byakula nojja ososowaza ono bambi omukazi waka n'omusiimulirako ettaka kyemuvudde mwavuwala basajja mmwe emirimu kyegivudde gifa emikisa gyammwe kyegivudde gifa okukabya abakazi abali owaka nososowaza nnyo omukazi ono gw'okwana mu nkukutu kale wakiri abakazi babiri nga bamanyikiddwa baba bamanyikiddwa ekyo kiwulira kuba omukazi waka aba amumanyi nti tuli babiri okitegedde awo ebyo bisoboka naye njogeraku ono gw'okwanako wenkukutu ono nakusingisa mukazi wo gwe wawasa ate ng'okimanyi byakola byonna si ye oluusi akusaasira oluusi naye okufumba yali akumanyi n'olwokuba okaabakaaba sente watandika ozigabanya olinako bookwanako eyo ebbali kati nga bw'okimanyi nti ono tomuwa saaviisi emala ebintu ebimu byerekere oleme kudda kuzira mmere oleme emmere gisimba mu ffooka oleme kuva eringa okkuse kale ewooli omumalaaya gokwana mu nkukutu lyayo naye baako amagezi agagoba enswera ku bbi lekamuko mu lubuto sipeesi komayo waka olage nti n'emmere y'ono omukazi ogirya ebintu bwebityo sukaali ewaka ogula kwota ogula haafu mulina omwana eyakava ku mabeere mulina omwana ali mu P2 nasale P4 P5 sukaali ogula haafu kiro oba kiro kati ono omukazi akamudde akatunda sukaali ataddemu tonotono amukekkereza amubalirira waliwo omwana ye ow'okugabirira nga ye ayiikemira mwana muto wakufumbira mata buli budde caayi buli budde kati sukaali ono amubalirira ateekamu tanoze micungwa gye kati ogenze woli gw'okwana mu nkukutu akacungwa kanoze owanya akacungwa kooli omukiisinze omuwaddeyo aga mugambe wabula buli lwenzijja wano mpulira mpummula eri omukazi yennanze eri ewakasimalira ebiseera tewanyumira kubeera mukwano gwokola ebintu ebinsanyusa bannanga katundako kasukka notandika omu akatundako kasukka kimala yani kikugamba layira mukwano jantukanywera eno ku buliri nemugenda ku buliri nekitandika okukwatirira akagira sino katika kumeza buunywako boga bannange saamanya kwasa oli mukazi bannange oli muyitirivu era nze nakulabirawo owulira n'akatunda kati ebintu ebifaanaganako weebityo kati eno akatunda koono sukaali tanoze naye nga gwogula okitegedde oluusi n'omunnyo amanyi ogusaba oluusi amanyi okwerekeza ku sente ze n'agulayo omunnyo naye nga saaviisi siiyo kati ebintu weebityo kati n'ogaana okufuna amagezi agagoba enswera ku bbi mwavu wadde sente ziweddewo emirimu gifudde mufunye ebizibu ebyenjawulo ku mirimu mu bulamu bwammwe obw'obuntu naye ng'ekintu kiri kimu balansi abuze wakati n'ebirowoozo newakaawo oganye okuteeka ewakaawo ekitiibwa oganye wakaawo okutwalawo nga bwe wali kubanga omanyi lwaki wali bwe watyo omanyi lwaki buli kimu kiri bwe kityo omanyi lwaki tebaggololera omanyi lwaki engatto otekubwako ddagala nga obuvunaanyizibwa obuli ewaka obwerabidde nga naawe newe babukuwaamu tobusobola todidde omuntu abeera yekka kati ebintu bibaleetedde obumasaavu
obubuyabuya singa abantu beddamu, singa abantu bagagga, singa abantu bafuna ssente, singa abantu bali bulungi, singa abantu beeyagala ne famire zaabwe muntu efaanaganako ebintu. Kakati nga tuzze ku mulamwa, kakati twadde twogera ku birungo by'omu mabeere, ne twogera ku butuli, ne twogera ku ngeri ebbugumu ly'omukyala bwe libeera. Kati ebbugumu ly'omukyala eriyita we lyandikomye oba erisukka ku medium, kye twandiyise ebbugumu eriri medium. Kati ebbugumu eryo buli omukyala lwe lijja ne limuyiikamu oba ne limuyiikira oba ne likuŋŋaana, lireetera ekinyusi kino ekiri mu bbeere okusaanuuka. Kati okusaanuuka okwo tekukoma ku bbeere eryo, okusaanuuka okwo kukwata ebbeere lyonna ne kuleetera obutuli buno bwe twayise obuyina buggata oba bunaaniritaani, obutuli obwo okwasama. Okitegedde? Omuntu yenna atonyeza amabeere si bulwadde, si bulwadde oba n'amabeere mangi ate ekirala ebbugumu lyo liba lingi. Ebbugumu lireetera ekintu kino okusaanuuka ekiri munda ekiringa ekire. Okusaanuuka terikoma kusaanuusa kintu ekyo, lireetera amabeere gano okuba nga gookya nnyo agali munda. Tekikoma kwokesa mabeere ago gokka, ebbugumu lino ne lireetera okubugumya obutuli buno ne bulebera. Bwe bulebera buggata buno, amabeere gano gaba ganoonya we galina okuyita. Kati buno obutuli bw'obwoya obubeera ku bbeere tebusobola kuyisaamu mabeere, wabula ekkubo ly'amabeere ago agabeera mu kinyusi liri limu ku nnywanto. Kati ennywanto ezo obutuli obwo bwasama olw'ebbugumu liri eribeera lisusse ku medium size. Kati eyabuuzizza nti kiva ku ky'omuntu okuba ng'ayonsa n'abeera nga amabeere ge gaba gatonnya, ndowooza nkikuzzeemu. Kati eyo ngeri emu. Engeri endala etonnyesa amabeere eyo ye eri mu ssaayansi, eri mu nnono, eri mu magic system. Waliwo atonnyesa amabeere ng'omwana akaaba. Okukaaba kw'omwana kyova olaba nti omwana agaba n'akasaayi ka nnyina kumpi 9/5 ku buli 100. Omwana aba ayina magiki ayita nnyina, era kyova olaba nti maama asobola okukuba ku bisambi ng'akolimira omwana, omwana n'afa. So taata kyatasobola, maama nga yakubye ku bisambi ng'akukolimira ng'ali siriyasi, bw'otafa accident oyinza okufa ekibwatukira. Okitegedde maama? Okitegedde? Omwana ali 95 ku buli 100 eri nnyina gy'amugabanako ku buli 100. Kali akasigalawo ke koliginozi za taata akatasenguka, kuba omwana ne bw'aliragawo azikibwa wa taata, oliginozi z'omwana oyo oba gye twandiyise framework oba omuzimu gw'omwana oyo bya taata. Kati ebirungo byonna ebikwatagana ku kikula ky'omwana ono maama yabitonda ku mwana. Kati omubiri gw'omwana ono guba guli ku gwa maama. Omubiri gw'omwana ono guba gwa maama kumpi, oba mulenzi oba muwala. Omwana bw'akaaba nga maama ali mu lusuku alabira ku mabeere kusaanuuka. Bwe gasaanuuka gatandika okutonnya, era maama okutegeera omwana nti azuukuse amutegerera ku mabeere. Kati ate naye sisitimu ndala eyo eri magic system, eyo ya nnono, eyo eri saayansi. Okitegedde? Ng'oggyeko eri gye twayogedde ey'ebbugumu etonnyesa amabeere eri ndala. Kati ate neno nayo ndala. Omukazi osobola okutonnya amabeere, ekyawula sisitimu zino zonna nti gano tegatonnya nga gali, gano gatonnya mwana lwakaabye. Omwana bw'akaaba ne gatonnya tugamba oli mu lusuku oba oli mu kwoza oba oli mu ttooyi, omwana n'azuukuka n'akaaba, amabeere ago gasaanuuka ne gatandika okutonnya. Kyokka bw'ojja n'omuyonsa nga tewabaddewo mbeera ndala yonna ate gaba tegakikola, tegakiddamu. Gakiddamu omwana ng'akuyita. Omwana bw'azuukuka y'empita gy'ayita nnyina. Omwana oyinza omulekawo n'ogenda mu katale ne mulwayo, amabeere ne gatandika okusaanuuka ne gatonnya. Awo omuzadde wamanyira nti omwana gwe nalesseeko ali bulala, alabika be namulekedde abakaabirira, ali mu kukaaba, era agenda okujja ng'olutalo lw'amaanyi nnyo nga baamwenyiye dda. Naye bwe yatandikidde okukaaba omuzadde ono aba yategeddewo
essaawa ze yakaabiddeko. Essaawa omwana zaakaabirako ze ssaawa ezisaanuula amabeere. Ne bw'oba mu katale omwana eno n'azuukuka ne batandika omusirisa, omuzadde mu ssaawa yennyini omwana mwakaabiddemu amanyira nti omwana azuukuse. Ate bwe gongerera ddala okuba nti gamusaanuusa nga gatonnya, amanya nti eno kye baliko kirala, omwana ayeekyanza alabika tasirika, omwana akaaba okufa. Era abazadde abamu walekerawo byabaddeko n'atandika okupapa okudda eka nga ye ategedde nti omwana eka alabika ali mu batawaanya kuba amabeere gaba tegasalako mu kumutawaanya, mu kumuluma oba mu kutonnya. Okitegedde, bintu ebifaanaganako bwe bityo. Kati ate waliwo amabeere ag'obulwadde nga bulwadde, nabagenja bannyonnyola mu ngeri nga 3. Waliwo amabeere ag'obulwadde ge bafunira eddagala nga go gatonnya nga kya bulwadde, nga bulwadde, era ng'omwana bw'agayonkako alwala, ng'olubuto lumuluma, nga go malwadde. Okitegedde, nga malwadde. Amabeere ago agabeera amalwadde ebiseera ebisinga obungi waliwo ekintu kye tuyita ebbanyi. Ebbanyi ly'ebbeere eriruma omukazi n'awulira nga limutujja ng'eririmu amasira. Kati ebbanyi eryo singa omukazi ono awaliriza okuyonsa omwana oyo ng'ebbeere lyalwadde nga limuluma, omwana ono aba akosa nnyo omukazi ono. Kyokka ate omwana enjala eba emuluma ng'ate akyayonka. Kati ate nga bw'ona omujja ku mabeere ago, mabeere gano gagenda kusaakaalira ddala goonooneka omwana afuuke wagabirira. Kati omukazi n'abeera nga yeewaliriza okuyonsanga ku mwana ono ku bbeere lino naye ng'oledde lyalwadde ebbanyi. Kati singa ebbanyi eryo terijjanjabwa oba ne babeera nga bakuwa eddagala erikkakkanya ebbeere naye ng'ebbanyi eryo lisigaddemu munda, ebiseera ebisinga obungi amabeere gano goonooneka ne gatandika okukola ekiwoowo eky'engeri, era omwana ono asobola okuzira amabeere ago. Ebbanyi liyina eddagala egganda eririvumula, naye eddagala eryo teritera kubeera professional. Eddagala eriri professional ng'omukazi alwadde ebbanyi, kuba abakazi abamu n'emmere emulema okulya ebbeere lisobola omulumira ddala nga limuluma nnyo. Okitegedde? Kati eddagala erijjanjaba ebbanyi abamu balinoga bunozi oba bamulirwa, n'ate eddagala eryo litera okulemererwa. Kati eddagala eritatera kulemererwa kaba kasolo ka musajja. Omukazi ajjamu bulawuzi n'afukamira bulungi wansi ng'omukyala. Kati omusajja n'ayisa akasolo ku bbeere ly'omusajja oyo n'akeetoolooza n'ennywanto zonna. Ebbanyi eryo terisobola, bw'aba akayisizaako ku makya bugenda okutuuka ekawungezi nga liwonye. Akoko kavumulirawo, ebbeere terisula. Kyokka ate eddagala egganda lye banogera ebbanyi lyo lisobola okulemererwa, weewaawo nti mulimu erimu erisobola okuliwonya. Naye eddagala erimu lisobola okulemererwa, naye ate akasolo tekalemererwa. Omukazi afukamira bulungi wansi, omusajja n'ayimirira, bonna nga bali bwereere. Kati omusajja ono n'addira omutwe gw'akasolo guno abanga kayonsa ku bbeere kuli. Kati n'akeetooloozako omutwe gwako yonna ne mabbalibbali eno yonna bw'atyo. Tasobola kikola mirundi ebiri, akikola omulundi gumu, era ebbanyi liddukirawo. Okitegedde? Liddukirawo. Kati eryo lye bayita ebbanyi, ge mabeere agalwadde ne gatandika n'okutonnya nga gatonnya naye nga amabeere ago gagenda kwonooneka. Kati ekyo kirwadde, kyokka kiwona na kasolo. Okitegedde? Kati ebintu ebisinga obungi muyina kugenda nga mbyegendereza. Kati omukazi waliwo ekibuuzo ekirala kiva ku ky'omukazi okuba nga agenda kuzaala ate n'aleeta omusaayi. Kati waliwo ebituntundu by'omunda mu lubuto nti omukazi aba n'ensawo mu lubuto omwana mwakulira. Ensawo eyo erera omwana okuva ng'akyalina ekisaayi. Kiba kisaayi ne kijja nga kyetondamu omwana n'afaanana ng'akakulwe. Bw'atyo n'ava mu stage y'akakulwe n'ajja n'atonda ekitwe, bw'atyo omugongo, obugulu buno n'obugere bigenda byetondako luvannyuma. Kisooka kubeera nga kiringa nga kipyupa oba kirava oba kiba kiravalavando oba kyekipyupa oba kiba nga kivunyu. Kati omwana ava mu kisaayi n'adda mu stage endala ne kibeera nga kiringa nga bw'onoolaba ekikovu bwe kityo, naye ekikovu ekyo kiba tekirinaako magulu na mikono, wabula omutwe maaka yaagwo ebaako era kibeeramu nga kyezinze nga kiringa bw'olaba ekigongolo oba ekikovu. Kati omwana oyo n'ajja nga
maaka z'obugulu ne maaka z'emikono zibeerako. Kati ajja yeetondako ebintu ebyo era nga biri wamu. Kati omwana oyo alya atya emmere munda? Omwana oyo taliira mu kamwa, era munda mu lubuto amaaso ge gaba tegakola era gaba masibe, n'emimwa gye giba misibe, era omwana tawumbulula kamwa ng'ali mu lubuto. Okitegedde era bw'akawumbulula asobola okufiiramu. N'ennyindo z'omwana oyo ziba nzibe, ennyindo zizibukuka omwana azaalibwa, n'amaaso gazibukuka omwana oyo azaalibwa, n'emimwa gyewumbulula omwana oyo azaalibwa. Kati ekitundu ekiba kikkirizibwa okuyingiza ebyokulya mu mwana oyo liba kkundi lya mwana oyo. Kati ekkundi ly'omwana oyo kye kino ekirera ky'olaba basalako, ekintu ekyo kibeera nga kaguwa. Kati akaguwa ako kaba kaliko emisiwa mingi nnyo, emisiwa gibeera obuwumbi nga 3. Emisiwa egyo nga gyetoolodde ensawo eno. Ensawo eno ebeera nga akabubi mu lubuto muli, era kyova olaba nti bw'osamba omukazi nga wa lubuto, ensawo eyo yeviirako omukazi ono okufa, kuba ensawo eyo bw'ekyankalana, ensawo eyo ebeerako emisiwa nga giringa akatimba, nga bw'olaba akatimba k'ensiri oba akatimba akakwata ebyennyanja. Kati emisiwa bwe gityo bwe gibeera mu nsawo eyo munda waayo. Okitegedde? Kati ate era ensawo eyo kungulu ebaako obusiwa obubeera connected n'emisiwa gy'omukazi ono ku bintu by'abeera yalidde okufunamu vitamins eziyingira akabubi ako oba akasawo ako. Kati emisiwa giri gibeera munda nga giringa ng'obulandira bw'emmwanyi, naye emisiwa egyo gyonna giba connected ku lulera luno oluva ku mwana. Emisiwa egyo gye ginuuna amazzi agabeera mu kisawo kino. Omwana tabeera mu lubuto lwa nnyina, omwana abeera mu nsawo. Ensawo yo nejjebeera nga yebeera mu lubuto lwa nnyina, naye omwana talina mubiri gwa mama na gumu gwakoonako. Omwana ye abeera mu nsawo, muli ensawo eyo ebanga ggi. Kati omwana oyo mu nsawo muli mwabeera atambulira, omwana tabeera wamu. Omwana kizibu okutuula awamu n'akulira awo. Omwana abeera mu mazzi muli ng'atambula, abeeramu ng'enje, obanga bw'onoosanga akennyanja mu mazzi kadde eno ne kadde eno ne kadde eno. Kati omwana oyo abeera takosa nkundi. Enkundi eno aba agiyita ku bbali, kubanga enkundi kwabeera yeetooloolera. Enkundi yeeba etuddeko pulosesi y'okuyingiza ebyokulya mu mwana ono okusobola okuvumba omubiri. Okitegedde? Enkundi eyo yebeerako ensiwasiwa oba obusiwasiwa obungi bubanga obuwumbi 2 obubeera bwetoolodde akabubi kano ak'ensawo eno. Era enkundi eyo gwe mulandira oguba gusimbye, oguba gunywezezza omwana ono mu lubuto. Omwana ono wadde mu lubuto azannya, naye omwana tazannyira bitundu byonna eby'ensawo eyo. Omwana azannya yeetooloolera ku mulandira ogwo. Azannya ne yeesulika, ne yeesimba, ne yeekiika, nadda sayidi y'ekyengulu, nadda y'ekyemmanga, nadda ey'obukiika bw'atyo, naye nga omwana takuddeewo nkundi eno, kubanga enkundi gwe mulandira kwaliira, era enkundi eyo eba n'amaanyi mangi nga tesobola kutuka. Okitegedde? Kati enkundi eyo tubagambye gubanga omulandira naye nga guliko obulandira wansi bwe twandiise fibrous roots. Okitegedde? Kati bwe buba bwetimbye ku nsawo eno, naye obulandira bwonna nga bumyufu olw'ensonga mubaamu obulandira obuleeta amazzi mu mwana, ate mubaamu obulandira obuleeta omusaayi. Kati obulandira ennamba esinga obungi bubeera bwa red, ate obulala bubeera bweru oba kye twandiise kitaka, kubanga si buli kalandira nti kayingiza omusaayi mu mwana. Okitegedde? Kati omukazi ono byalya, kati emirandira egiriisa omwana giba mu nsawo munda oba mu kabubi munda. Kati ate emirandira egireeta ebyokulya mu nsawo eno ate gyo gibeera kungulu ku nsawo kuno. Emirandira egyo gye gibeera connected ku maama. Kati maama buli lwanywa obuugi, buli lwalya ebiragala ebizzamu omusaayi, buli lwakola ebintu eby'enjawulo banaalya emmere ezimba omubiri, kati maama alina ekirungo ekibeera connected n'obulandira buno obuli ku nsawo kuno kungulu. Kati bwo obulandira buba bukola kimu kya kunuuna maama. Bunuuna maama nga buweereza ensawo eno. Maama oba okogga oba oggwaawo, omwana alina okukula. Era abakazi abamu ab'embuto abatalina ndabirira, kyova olaba nga abamu bagwamu emba n'amaaso ne geeruka, n'atambula ng'azunga buzunzi, abamu ne bazimba n'amagulu. Kati okuzimba amagulu ekintu kiri ekiri munda obeera ng'eyakyazaamu ekiteega oba eyakyazaamu ekiyembe kya kifaalu. Kati ye oli omwana ye akola kimu kyakulya ggwe
gwe abeera kufenkenya era n'ogwamu emba n'amaaso ne geeruka wonna n'otambula ng'ozunga omusaayi ne gutuka okuggwamu n'ozimba amagulu n'ebigere. Ebiseera ebisinga obungi omwana ono munda ye talina kumisinga kyakulya. Kati gwe maama oba ebyokulya byo byakke kwaba omusajja takulabirira oba yakusuulawo oba olya buntuntu obw'enjawulo. Kati gwe buli koolya gwe ky'obumanya buli ka vitamini, tewali ka vitamini kakugasa kaba kagasa mwana ono. Omwana ono konna aba alwana kakugyamu ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kati maama bw'oba ng'olya bulungi omwana ono aba asobola bulungi nnyo okuba nti mugabana ku bintu ebyo naawe n'osigazaako. Maama bw'oba tolya bulungi omwana ono buli koobero tekamunda omwana ono aba akalya. Kati gwe ky'oba olina okukola kuggwaawo. Abamu bazimba amagulu ebigere lwa kubulwa musaayi bwe bityo, kubanga ye ensawo y'omwana ono terina kutwala ddakiika ziwera nga tefunye byakulya, kuba omwana aba ayinza okufa. Omwana aba muli ng'alinga eggi. Okitegedde? Kakati mu mbeera bwe zityo ono abuuziza nti kiva ku ki omukazi ng'agenda okuzaala okuleeta omusaayi mu kifo ky'amazzi. Kakati abuuziza ekibuuzo kino n'ekibuuzo kino kiri emirundi ebiri. Waliwo omukazi ng'atuusizza okuzaala, akabonero kwe balabirako nti agenda kuzaala. Omukazi atuusizza okuzaala, akabonero kwe balabira nti agenda okuzaala, first afuna okwagala okupamapama mu ttooyi. Omwana ono aba akuze, omwana ono aba aseseetuse mu kifo we yandibadde. Kati omwana ono akkako wansi. Kati bw'akka wansi atandika okunyigiriza kubanga aba anoonya waakuyita. Kwe balabira nti olubuto luno lutuuse. Omwana mu kunoonya ew'okuyita anyigiriza ebitundu by'omubiri ebyasangibwamu. Bulijjo by'abadde tanyigiriza kuba bulijjo olubuto lubeera waggulu. Kati olubuto bwe lukka luyina we lunyiga we lutateekeddwa kunyiga. Kati B aba n'ensawo. Omusulo guba n'ensawo yaagwo oba kitwandiise oba tugiyite oba tukayita akataago. Oba akataago bakayita batya mu Luzungu. Manyi ebintu ebyo sibimanyi. Akati akataago akabeeramu omusulo waliwo n'akasawo akakuŋŋaaniramu B alyoka afulume. Kati olubuto luno bwe lukka luyina patisi bulijjo mwe lutabadde mwe lujja ne lutuula ne lwenyigawo. Jjukira omukazi atandika oba expand kyekki. Omukazi atandika okustretchinga omubiri nga gwesika buli kimu nga kyeyongerayo gye kiteekeddwa okweyongera. Kati kino bulijjo omwana waatabadde atandika okunyiga B w'abeera atudde. Ensawo weebeera etudde ng'ensawo y'omwana ono kuba abeera akuze ng'afuuse omuntu. Kati ate bulijjo eri wagguluko kati esse. Omwana anoonya waakuyita kati atandika okunyigiriza ebitundu by'omukyala ebisinga obungi. Kati okutegeera akabonero akasooka nti omukyala ono alabika anaatera okuzaala atandika okubeera ng'ayagalanga nnyo okugenda mu ttooyi. Okitegedde aba ebitundu bye eby'emabega ebisinga bitandika okuba nti byasama. Ate mu kwasama bw'agendayo tapamayo nnyo kubanga omwana ono mu kunyiga ensawo ya B ate aginyiga agizibikira. Aginyiga ono n'awuliranga ayagala ate bw'agenda okusindika oluusi ekkubo liba lyasigaddewo ttono. Kati ng'omwana ono atandise okuwamba ebitundu ebisinga obungi era n'okufukiriza. Akabonero akalala, omwana ono bw'agenda asitoopinga okulya ku nsawo eno emisiwa egimu gikutuka. Okitegedde? Emisiwa egimu gikutuka. Misiwa ki egikutuka? Waliwo emisiwa egikutuka ku maama. Kano mukakwate bulungi. Twabagambye ensawo eriko emisiwa gya mirundi ebiri. Erina emisiwa gy'omunda omwana kwalira twabagambye egibeera ne fibrous roots egiba gikutte ku mulandira guno ogw'enkundi. Kati ate waliwo emisiwa egibeera kungulu egiweereza egy'omunda omwana ono alyoka alye. Egy'okungulu ku nsawo eyo gye giba giva ku maama gye gisimba oluseke mu maama. Kati ekintu ekituddeko emisiwa egikutte ku maama kikutuka. Okitegedde? Kati we kikutuka kuba ensawo netandika okwetengerera kuba egenda kufuluma. Kati eba erina okukutuka. Kati bwekutuka omusaayi ogwo emisiwa gino nga obusiwa buno nga bukutuka wali we bubadde connected ne maama. Ke kasaayi omukazi kasooka okuleeta. Omukazi yenna kuba mulabira nti suwaddiiru kuzaala kutuuse mu kasolo ke aleeta akabonero k'akasaayi ke kalaga nti agenda kuzaala. Akabonero akandizeeko akabonero akandizeeko kandibadde k'amazzi. Amazzi gano gavaawa? Kati ensundwe y'ensawo omwana bulijjo mwalira mwe tubagambye nti ekirera ky'omwana mwe kisimbye.
kati ekirere ekyo omwana ono okakasa nti kati ayoya kufuluma bweru. Ekisawo kino kisooka kubundula mazzi bulijjo omwana gaalya. Amazzi ago gabeera gali used water. Amazzi ago omukazi gasooka okufulumya ge gaba used water, kyokka amazzi ago bulijjo omwana ono mwajja ebirungo ebimubeezezzaawo. Amazzi gano gafaanagana nga bw'olaba eggi bw'onooliraba ng'olyasiza nga lirimu enjuba lirimu n'ekizizi kino ekikankana. Kati ekizizi ekyo ekikankana n'enjuba kye kikola ebirungo ebikola akakoko oba y'emmere akakoko gye kawangalira mu ggi nga kalya. Kati eggi eryo akakoko kano bwe katuuka okwalulwa eggi lino likala ne lifuuka kisusunku nga teriri mutuzi na tumu. Akakoko suwaddiru kabeera kalina kufuluma mu ggi eryo kuba litandika okutonda ebbugumu nga tekakyasobola kubeeramu. Akakoko ko ekyenjawulo kanuuna eggi eryo paka lwe liggwaawo, naye akakoko ate ko kaba ko mu kuzaalibwa kakakasanga amazzi gali gaggwaamu era eggi eryo mu kwalula enkoko liba terikyalina mazzi gayiika. Kitegedde kiba kisusunku kyereere. Kati ate ekyenjawulo ku mwana azaalibwa mu muntu nti omwana tamalamu mazzi ago, nti amazzi galina ekigero we gakoma omwana gabadde yeeyambisaako kasita gakendera ku kigero ekirina okukuma omwana munda, kitegeeza nti omwana ono aba akuze. Amazzi gano gaba galina kufuluma, bwe gafuluma ekiddako aba mwana. Bwe mumulwisa ng'omwana oyo tafuluma, omwana afiira munda. Okitegedde? Abaana abamu abazaalibwa tebatuuse, ne bazaalibwa nga tebatuuse, era kiva ku nsawo eyo, wakati w'ensawo eyo n'amazzi gaamu. Emisiwa gino egirabirira omwana eginuuna ku mazzi gano gabeera geetoolodde mu nsawo eno. Amazzi gano galina ebirungo ebibeera bigabulamu, ebirungo ebyo ne bitasobola kuwanirira mwana kukuliramu. Amazzi ago gaba tegajjudde vitaminizi zaago zisobola kuwanirira mwana, n'ebbugumu erisusse erisobola okuyingira mu nsawo y'omwana, ebintu ebyo biviirako okuzaala omwana atatuuse. Amazzi gano ne gafa. Amazzi kasita gafa omwana be bano abaana boolaba be bazaala nga tebatuuse. Kitegedde? Kakati awo nga nvuddewo, kati tubagambye amazzi gano agali used bulijjo omwana kwalya. Kati ebiseera by'omwana ebituuka nga n'amazzi ekigero kwe galina okubeera, ebipimo by'amazzi agandibadde gakyakuumya omwana munda bijja ne bikendera nga n'amazzi gano gamaze okwonooneka nga tegakyalina makulu. Kati amazzi gano ensawo eyulika oba ensawo erina ekintu kyeweereza wabweru, era ku bitundutundu byakyo akantu ako omukazi tafuka bufusi mazzi ago, tagafuka bufusi. Ensawo yennyini nga yo, amazzi ago ge gasooka okunoonya ekkubo era gajjira mu nsawo eyo. Era omwana ogenda okuzaalibwa abamu agenda okujja ng'ensawo yamuyulukiddeko ng'alina ebintu ku mubiri nga biringa ebinyira, bagenda babimubambulako. Kati ebinyira ebyo bye mulaba ku mwana bye bamugya mu nnyindo, ku nviiri, ku kyebeera bimukwatiddeko, bye bimu ku bintu ebibadde bimukwatiridde munda muli omuva emmere, era nga kwe kuli n'embubi ez'ensawo eno. Wabula ye ensawo n'amazzi gayo agasigaddemu byo bisooka ne bifuluma, era waliwo ekintu kye tuyita ensundwe. Ensundwe eyo tefuluma nga bbaaluuni. Ensundwe eyo amazzi gano gajja ne gakulaga nti eringa bbaaluuni, naye olw'okuba akasolo kano kafunda, y'ensonga lwaki ogiraba nti yo teyatise bwatisi mazzi kuyiika buyisi mukazi gafuka, era gajja nga galinga galina akasawo mwe gali. Kumba akasawo ako eri munda ke kabadde kabissa omwana ng'omwana mwazannyira. Kati y'ensundwe eno. Kakati onagambye nti mu kifo ky'okuleeta amazzi n'aleeta omusaayi, omusaayi guli ng'akabonero akalaga nti omukazi agenda kuzaala twagunnyonnyodde mulala. Kati ate waliwo n'omusaayi guno mu kifo ky'amazzi, omukazi n'aleeta musaayi. Kati omusaayi ogwo kiva ku lulera luno nga lwawukana n'emisiwa gino gye twayise fibrous. Okitegedde? Wakati w'egy'omukazi omusaayi guno ne gwetabula n'amazzi gano. Kati omukazi ogenda okulaba mu kifo ky'amazzi n'afulumya nga ogulaba musaayi, naye gaba mazzi, gaba geetabuddemu bwetabuzi musaayi. Kyokka ekintu ekyo kya bulabe omwana singa alwawo okufuluma munda, kya bulabe okulaba nti
amazzi gano geetabuddemu omusaayi, teguba musaayi wabula gaba mazzi nga geetabuddemu akasaayi akatonotono naye nga kaba kavudde ku fibrous roots zino wakati w'okukutuka olulera luno we lubadde lusimbye. Okitegedde we lubadde lusimbye oba tuba tukikunyonyole tutya, ekitundutundu ky'omwana w'okubiri ekinyama ekijjira ku mwana ekiba kisimbyemu olulera luno. Kati ekitundutundu ky'olulera n'ekitundu ky'ekinyama kino kye tuyita omwana ow'okubiri n'emisiwa egiba gisimbye mu nsawo eno we wava akatundutundu k'omusaayi okwetabula n'amazzi gano omukazi g'alina okusooka okufulumya. Kyetwadde twerabidde nti olulera luno lusimba mu kinyama kiri, ekinyama kye kikola essengejjero ly'ebyo ebiyingira mu mwana, ye mwana ow'okubiri. Ebirungo bino ebireetebwa obusiwa buno obutono bwe twayise obuwumbi obubiri, obusiwa obwo bwonna ebyokulya bibuggusiza mu kinyama kino. Ekinyama kino omwana mwafunira essengejjero lya vitamini ezo ezirina omubeezaawo, era ekinyama kino mwe muva emmere eriikiriza omwana ono naye ng'ekkubo lyayo nga eyita mu lulera. Olulera kkubo, olulera mukutu, olulera kiriro kya mwana. Olulera olwo lusimba oba tugite placenta oba ekinyama omwana ow'okubiri oyo gwe tufugika, kati olulera olwo mwe lusimba. Ate placenta eyo ne gy'ebeera nga yo yevaako obusiwa obumaamidde ensawo eno ebeera munda. Kati obusiwa obwo mu kukutuka placenta nga esigala yokka mu bbanga, kati mwe muva amazzi ago omusaayi ogwo kwetabula n'amazzi gano omukazi mu kifo ky'okuleeta amazzi agasooka ate n'agaleeta nga musaayi. Kati ndowooza ebintu byonna nga bwe byabuuziddwa ndowooza tubyanukudde. Entonya y'amabeere, amabeere amalwadde, amabeere agatonnya olw'ebbugumu byonna tubinnyonnyodde. Amabeere agatonnya nga gagabye olw'omwana okukaaba byonna tubinnyonnyodde. Omusaayi ogwabuuziddwa ogujja nga akabonero akalaga nti omukyala agenda kuzaala, ogwo ogwa bulijjo ku buli mukyala. Ate ne tunnyonnyola omusaayi omukazi mu kifo ky'okuleeta amazzi gano amazzi agasooka ng'omwana agenda kuzaalibwa mu kifo ky'amazzi ago ate ne mulaba musaayi. Nakyo tukikunnyonnyodde nti wabaawo olusaayisaayi oluba lwetabudde mu mazzi gano ag'ensundwe wakati nga ensundwe eyo eyabika wakati w'okwabuluza obusiwa buno obubadde connected n'ensawo eno n'ekyana ekyo ekyokubiri. Ne tubikunnyonnyola nti teguba musaayi, gaba mazzi wabula gaba geetabuddemu bwetabuzi musaayi. Ne tukugamba nti naye omwana bw'alwa munda kiba kya bulabe nnyo kubanga era omwana asangibwako ebintu kungulu ebyo ebiseerera ku nnyindo oluddawa, asobola ebintu ebyo ebirimu omusaayi okumugenda mu nnyindo oba mu kamwa, era si kirungi kulwamu. Ne tukunnyonnyola omwana olubuto oluvaamu kiva ku ki. Ne tukunnyonnyola nti amazzi gano omwana kwalya agabeera mu nsawo ebbugumu olijja ne lisukka mu lubuto ate n'amazzi ago ne gafa. Kati ekiddako omwana yaba takyajja mu lubuto wadde ng'emyezi gibulako kuba kuvaamu oba lubuto kuluma mukazi oba kumusalamu. Bwe kiba tekikoleddwa omwana oyo aba agenda kufiira munda kuba amazzi gano gennyini ge gamuttira gaba gafudde ng'ebbugumu lino ligamazeemu vitamins ezimu. Kansubire nti otegedde bulungi, weewaawo akukuume lisodde ne ddunda Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.